Mwasiibye mutya era muli mutya abalungi era abava okwebaka mwasuze mutya? Nze Ssenga Ffeeyi wammwe nzize nga leero mbaleetedde ki? Leero nzize kusomesa ku baami abamala amangu. Nzize n'eddagala ery'obutonde lye tusobola okwejjanjaba nalyo nga tetuliguze mu ddwaliro. Endwadde nnyingi ezitawaanya sex life yaffe oba obulamu bwaffe obw'okwekola, naye nga tusobola okwejjanjaba nga twejjanjabye ffekka ffekka nga tetugenze mu ddwaliro oba kugenda wa ssenga gundi kugulayo ddagala. Kati leero nzize na ddagala erimu ku eryo lye tusobola okkozesa okuba nga tusobola okuwangaala mu buliri, okuba ng'omwagalwa wo asobola okkeera ku makya n'akwenyumirizaamu, okuba nga mukyala wo akwesunga, kwegamba nga buli w'okomawo ewaka obudde ne buziba ne muyingira obuliri yeesunga amanyi nti bw'onaamukwata ku kyekyo ojja mukkusa, si kumukookoonya. Abaami bangi muli eyo nga mumala mangu. Bingi ebireetera ekintu ekyo okuba nga abamu osobola okuba waakayingira ddakiika emu ng'omaze, ate naawe kennyini kituuka n'owulira nga kikumazeeko emirembe. Kuba naawe oba tokyagala, sembeza akatebe nkubuulire. Eddagala ly'ogenda osooka okkozesa weekwate nnyo ebibala. Weekwate nnyo ebibala. At least buli lunaku fuba okulaba nti olyayo ekibala mu bulamu bwo. Tugambe nti olidde apple, tugambe nti olidde bogoya, buli lunaku fuba okulaba ng'olyayo ekibala mu bulamu bwo. Oba mu diet yo yongeramu ebibala, fruits. Ekirala ky'ojja okunkolera, ojja kunfunira wootammeroni. Wootammeroni eno gye mulaba eyamba nnyo okugoggola emisuwa. Ebiseera ebisinga lwaki tumala mangu nti emisuwa gyaffe giba minafu, oluusi enseke ziba nkyafu, kwegamba bw'oba ogogodde nga mu butuufu oli talattibu era ddala ojja kuba osaza nga talattibu ng'akabiriiti. Ojja kunfunira wootammeroni eyo, ogiwaate bulungi, ogiteeke mu bbulenda, ogikube mu mashini ng'ogikuba n'obusigo bwayo, toggyaamu busigo. Tukola ki? Tukola kyakunywa. Toggyaamu busigo. Giraasi eyo eya watermelon juice gw'oba okoze osobola okumunywa olw'eggulo ng'okimanyi onaatera okugenda n'omwagalwa wo wa ennamboole oba onaatera okugenda n'omwagalwa wo mu kazannyo. So nja kusaba onkubire juice oyo buli lunaku ng'onywayo giraasi emu, buli lunaku ng'onywayo giraasi emu olw'eggulo. Ojja kulabawo enjawulo. Ekyokubiri ky'olina okusooka nga sinaba nagenda ku kyakubiri, nga tonnaba kutandika kwejjanjaba, sooka ogende mu ddwaliro bakukebera oba olinamu ka infection. Abaami muba ne bi-infection, ngenda kiddamu ogwokusatu. Abaami bangi muliyo naye nga mulina bi-infection ebiyitirivu, naye ate munne nga temumanyi nti mulina bi-infections ebyo. Muleetera abakyala bi-infections, omukyala ne yejjanjaba kubanga ffe tumanya oba tulaba okusinziira ku babituvuddemu, ne wejjanjaba ate omwami nawe tamujjanjaba. Awo oba okoze kikyamu. Bw'oba weezuddemu infection ggwe omukyala, kwata omwami wo ku mukono mutwale mu ddwaliro babajjanjabe babiri. Naye ggwe wejjanjaba nga ye teyejjanjabye, omala maanyi go. Awo oba weerimba ozannya n'akwagala kubanga era agenda kuddamu akusaaba obulwadde bwe bumu. So omwami ojja kusooka onnyamba ogende weekebeze. Bw'abaga nti tolinaamu infection yonna, tandika treatment eno mpola mpola ate nga si ya pressure. Ggwe omukyala bw'oba owulidde audio yange eno osobola okubikolera omwami wo. Kubanga si ddagala, sigenda kulagirira ddagala nti muddo guuguno genda oguye ng'onywe. Yadde nagwo gyeguli era ndigusomesako ekiseera kyagwo ekituufu. Naye bino ebintu ebyangungu, tusobola okubyekolera. Ky'oŋŋamba tosobola kukuba juice n'ogamba omwami wo nti mwami, oyo juice guuyonywa nti ayamba okugugula emisuwa. Ne bw'oba tomubuulidde ensonga ntuufu, gwe ne mugamba ayamba okugugula emisuwa, naawe n'onywako.
kuba girasi zammwe 2 muwe anyweko olw'eggulo ng'amaze okulya ekyeggulo kye, naawe onywe. Kitegeera? So eddagala lyange eddala lye nsobola okubalagirira, mwekwata ebinyeebwa. Abaami mwekwata ebinyeebwa. Ggwe omukyala oba omwami wo talina maanyi, musiikire ebinyeebwa omuteerewo awo. Olw'eggulo bw'asaba caayi, muteere ebinyeebwa ku kasowaani oba mu kabakuli omuleetere. Ebinyeebwa ebyolaba ate bw'oba osobola okwekwata ebinyeebwa ebibisi nga si bisiike, biyamba nnyo 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 mu kuleeta amaanyi g'ekisajja. Mmwe mumanyi lwaki abasajja abakadde abo baawasanga omusajja n'omusanga ng'alina emyaka 5, 6 naye ng'akyazaala? Alina emyaka 5, 6 naye ng'ayagala kuwasa mwana muto. Kubanga bo baawangaalanga n'amaanyi gaabwe. Dayate ze baliko. Ffe si ze tubeerako eno mu kibuga. Ffe tulya bisiike, bo balya boyiro. Weekwate ebinyeebwa. Ebinyeebwa ground nuts. Buli lunaku osobola okulyako. Buli kaseera bw'obeera oli awo ng'omeketayokko. Tebiyina overdose. Osobola okugula ebinyeebwa ebifumbe n'obinywera ku caayi. N'ekintu ekirala kinjagala obbagamba, mwewala okunywa nnyo ssukaali. Omwami ng'okimanyi nga mu mutima okimanyi nti amaanyi go manafu, weewale ebintu bya ssukaali. Weewale ebintu bya ssukaali ate weewale ebintu bya butto. Kubanga butto oyo alina engeri gy'aleeta fats mu mubiri. Fats oyo n'akozesa enkola yo ey'omubiri. Kugamba akuleetera obunafu n'obeera ng'omubiri gwo munafu. Ate obanga muzito. So bw'oba omanyi nti amaanyi go matini, weekwate nnyo ebintu ebitali bisiike. Greens mwongere mu dayate yo. Ate greens sigamba omusiike ne butto. Kwata mukyala wo mugambe nti njagala kunfumbira ku nnakati oyo naye musibire ku mmere. Akwate ebikoola bya nnakati abisibire ku mmere, akube wali eri akumamirirako munnyo nga biyidde ng'olya. Doodo oyo asibira ku mmere ng'akuteera munnyo ng'olya. Muntegeera mikwano? Ekintu ekirala kye nsobola okubagamba kye musobola okwekwata ye muwogo. Muwogo omubisi. Osobola okukwata omuwogo gwo n'oguwaata oba n'ogaba mukyala mpatira omuwogo ogwo ogunteere ku kasowaani n'omeketa. Muwogo oyo mulungi nnyo 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 mu kugogola emisuwa. Muwogo mulungi nnyo mu kuleeta amaanyi mu mubiri. Agogola emisuwa ate akuleeta amaanyi n'obeera ng'olina amaanyi. Omanyi nze nina eŋŋombo egamba nti sex si maanyi kazannyo. Yes, si maanyi kazannyo. Naye ate embolo yeetaaga amaanyi okuyimirira. Kubanga era weba terina, sex si maanyi wabula bwongo. Naye embolo weba terina maanyi, ne bw'oba olina obwongo butya n'ogamba nti olina obukodyo butya, tojja kusobola kumalako. Kubanga n'omukira ogulebera tegunyuma. Tegunyuma kubeera nga gulinga kipiira. Omukira gunyuma ate guwooma nga gukaluba. So bw'oba oli eyo nga olina ekizibu ky'amaanyi g'ekisajja nti mu buliri towangaala, weekwate muwogo. Meketa ku muwogo. Ddagala ki eddala lye tusobola okukozesa ng'ate tuliyina? Emmwanyi. Abasajja ab'edda abo be mulaba oba abasajja b'omu kyalo, gwe wamusanganga agaaya mmwanyi tomanyi agaaya zaaki. Agogola misuwa. Kubanga bakimanyi nti amaka okuyimirirawo, awo walina okuba nga wakula bulungi. Ago ge maka. Olina okubeera nga mu butuufu bw'ogenda mu buliri mukyala wo tagenda kuwankawanka. Osanga omusajja wa myaka 4 naye nga yakwatidde ku mukazi gwe ow'emyaka 2. Taddamu na kuloboozaako. Simanya wa myaka 5, simanya wa myaka 60, akukwatira ku mukazi wo n'agamba kiki kino nasubwa bwadda. Nga musajja mukadde naye ng'omukira guyimirira
kwegamba ne guyimirira ku lwagwo gwokka nga tegweteega kusooka mbu kuweeweeta simanya kukola biki bw'ogira okwatirira. So emmwanyi weekwata omulondo oba otambula n'ogusanga omulondo ogwo na mulungi nnyo 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 naffe abakyala tugwetaaga kubanga gwo omugaso gwagwo gugoggola emisuwa. Naawe omukyala weetaaga okugogola emisuwa okugogola ensekezo so osobola okugugaayako tisigwa abasajja bokka nti omusajja alina okulya omulondo. Naawe omukyala bw'ogusanga nga bagutunda togaana oba teweesisigiriza kugugula gugule ogugaayegaayeko. Omulondo ogwo mulungi nnyo 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 mu kugogola emisuwa. Eddagala lyange ddala lye nsobola okubalagirira entangawuuzi. Omwami nga tolina maanyi ga kisajja osobola okugaaya ku ntangawuuzi bw'oba ogisobola kubanga sigenda kugamba nti ffenna tugisobola. Nange kamwa koogera sisobola gigaaya naye waliwo abaami abasobola ogigaaya. So osobola ogigaaya bw'oba omanyi ogisobola. Bw'oba togisobola kwata amazzi go bulungi agookya oteekemu entangawuuzi eyo onywe gisekule bulungi nga ewera bulungi si kweteesateesaamu ng'ateeka ku caayi onywe. Osobola okuteekamu kasukaali katini. Jjukira nabagambye nti mwewale sukaali. Ebintu ebiwoomerera ennyo ebyo si birungi ku basajja. Mwewale sukaali omuyitirivu. So bw'oba osobola okuginywa nga temuli kasukaali kiba kikola bulungi. Naye bw'oba tosobola kuginywerawo nga temuli kasukaali era osobola okukwata kasukaali kaffe katini n'oteekamu n'onywa. Entangawuuzi eyo nnungi nnyo 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 mu kuleeta amaanyi g'ekisajja. Ekintu ekirala kye nsobola okubagamba nti bw'oba omanyi tolina maanyi ga kisajja nkwegayiridde fuba nnyo olabe nti osobola okufuna otulo otukumala mu lunaku. Bagamba an average person yeebaka essaawa not average, omuntu omulamu alina okwebaka essaawa 8 olunaku. Bw'oba ng'omulimu gw'okola gukusobozesa okwebaka essaawa 8 olunaku, ssaawa 8 olunaku ze ziriwa? Ssaawa 8 mu lunaku nti omuntu eyeebaka ku ssaawa 3 ez'ekiro n'oyimuka ku ssaawa 1 oba 12, nze ndowooza oba weebase essaawa 8 bwe mba sibaze bubi. In fact oba weebase essaawa 9 oba weebase essaawa 9 we weebaka ku 3 we weebaka ku 4 n'oyimuka ku ssaawa 12 oba weebase essaawa 8. So fuba nnyo omubiri gwe okuguwa otulo. Fuba okwebaka kugamba osobole okubeera ng'obwongo bwo bukola bulungi. Nabagamba nti sex kaba kazannyo ka bwongo nnyo okusinga amaanyi. So tulina okubeera ng'obwongo bwaffe bukola bulungi. Tusobole okubeera nga ebitundu bya wansi nabyo bikola bulungi. Weewale okunywa omwenge ne sigala. Omwenge omuyitirivu nagwo bannayika mbabuulire si mulungi. Gw'affectinga amaanyi go ag'obusajja oba ag'obutonde. Omwenge ne sigala bimaliramu ddala amaanyi. Oba olina okusooka okubivaako. In fact n'abantu abakozesa enjaga bafuna ekizibu kino eky'amaanyi g'ekisajja. Kankubuulire ne bw'onaanywa eddagala erya buli kkala naye ng'onywa ligenda kukolera ddakiika budakiika limale lijja bbeera nga Viagra nti likola ddakiika ne limala ne likuggwaako. Naye kino kye nkulagirira oba bino bye mbagamba okukola bikugogola omubiri lubeerera. Wettanira okukola dduyiro. Gamba nti mu buli lunaku nja kufunayo eddakiika 30 nga gaakudduka oba gaakukola dduyiro nsobole okubeera ng'omubiri gwange gukola bulungi ate nga mulamu bulungi. Oguwa amaanyi. Buli bw'okola dduyiro n'otuuyana ofulumya obutwa obuli mu mubiri gwo. Tukimanyi nti ebintu bye tulya bya butwa, embeera gye tutambuliramu, oluusi emikka gye tussa. Kubanga oyinza okuba tonywa sigala naye ate nga waliwo amunywa okumpi naawe
naawe obanga amunywedde. Oyinza okuba tonywa omwenge naye nga oba omwagalwa oba ani ng'anywa omwenge gujja kukuwunyirira. Emmere gye tulya yennyini nnyini butwa bwereere. So buli bw'otuuya nakikuyamba okufulumya obwo obutwa mu mubiri. N'ensonga yange endala gye njagala okubaga, nyiikira okunywa amazzi. Amazzi malungi nnyo okufa abakyala n'abaami. Naawe omukyala ali eyo nyiikira nnyo okunywa amazzi. Buli bw'ogenda n'ofuka ofulumya butwa, buli bw'ogenda n'ofuka ofulumya butwa. Tolaba nti tufuka omusulo nga gwa yellow, abalala gwa orange. Naye bw'onyiikira okunywa amazzi oba bw'onywa amazzi, sigambye nti nywa mayitirivu kuba ate amayitirivu nago mabi mu mubiri. Naye osobola okugaa nti buli lunaku nja kunywa liita 3 ez'amazzi. Ojja kufuka. Oyinza okuba toyagala kusituka buli ssaawa nti ogenda mu manju naye ate kiyamba bulamu bwo. Ofuka naye n'otuuka n'olaba nga kati ofuka plain water oba amazzi ng'omusulo guli colourless. Kitegeeza ofulumizza obutwa obuli mu mubiri gw'ofulumya, buli w'ofuka ofulumya. Okutuuyana n'okufuka okwo kutuyamba nnyo 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 nga gye nkomeza mu kufulumya obutwa obubeera mu mubiri gwaffe. Ate n'ekirala nga tuvuddeko ebyo ebintu bingi nnyo ebireeta omwami okubulwa amaanyi g'omukisengo oba amaanyi g'obutonde. Waliwo abamu nga muyina endwadde. Nga kiri kye nayogeddeko nti osooka ne weekebeza. Kati omuntu alina obulwadde bwa ssukaali, simanya pressure. Ebyo bigaana okufuna amaanyi g'omukisenge. Ne bw'onaakola bye njogedde bino, oyinza obutabeera ng'oli atabiyina. So gwe kye mba nkusaba kiri ki? Nti tuuza omwagalwa wo, yogera naye. Bwe kiba kisoboka osobola okugenda naye mu ddwaliro ne bamunnyonnyola, kwegamba n'amanya embeera ye. Manya n'amanya embeera yo. Ebiseera ebisinga abaami temwogera, musirikira ebintu byammwe. Gwe n'osuubira nti nze ŋŋenda kusoma, manye nti olina ekizibu bwe kiti ne bwe kiti. Nze nja kuba nnyiiga okubeera nga tutuuka mu kaseera kali, n'onkwatako n'onteeka mu muudu ddakiika 2 ng'omaze, ddakiika 3 ng'omaze. Naye nga nnyiiga nga tombuulidde. Naye singa ombuulira ne mmanya obuzibu bwe buli, nange osanga nsobola otetenkanya ng'omukyala. Oba nsobola okkigumira, oba ne tulaba engeri gye tusobola okwesanyusaamu, ne tuwanvuya akadde nga sikuteganyizza. Ensonga yange oba ye yandibadde esembayo, oba yeddirira esembayo, katusooke tulabe. Nti oyina okubeera nga oli mwetegefu mu bwongo. Teekateeka omwagalwa wo ate nawe weeteeketeeke. Weewale okubeera ne stress, weewale okubeera ne anxiety. Tosobola kuba na stress na anxiety n'ongamba nti ogenda kufuna amaanyi g'omukisenge. Tosobola. Ne waba n'abo bakukwatiridde, ne waba n'abo bakoze batya, kubanga omubiri gwo akasolo oba omukira guyina embeera yaagwo, guyina obwongo bwagwo. Era omukyala wo bw'anajja ng'asabudde kammini oba ng'akoze atya n'agezaako okwekubako n'akukwata wano n'akukwata wali, oyinza okuyimuka. Naye tojja kumalako. Ngenda kuyimuka okubiiremu 1, 2 ogwe. Kubanga obwongo tebukwataganye na mukira. Obwongo buli walala n'eri wansi birala bye biriyo. Olina okukwataganya obwongo bwo n'eyo embeera gy'ogendamu. Nti tugenda mu kwezina, obwongo butegeke obugambe nti tugenda mu kuzina mukyala waffe. Oba omwagalwa waffe, tugenda mu kazannyo, tugenda mu kwegatta. Naye bw'obeera ng'obwongo buli walala, nga naawe oli wano, tebisobola kukwatagana. Era olaba toyinza kubeera ng'olina by'owandiika oba by'osoma ng'obwongo bwo tebuli wano ngamba osobola okubitegeera. Tosobola. So kwasaganya obwongo bwo obuleete ku mukyala wo oba ku mwagalwa wo gw'ogenda okwegaddanga naye. Obuteeka awo ojja kubeera ng'osobola okumalako oba ojja kubeera ng'osobola okunyumirwa. Naye abantu abasinga ekyo kitulema. Munnange kitulema okumanya, n'obeera ng'oli wano naye ng'obwongo bulobooza nti ate ente zange ze natadde ku mmotoka, ate omusajja oli gwe manja ssente zange, ate omulimu
bw'oba okomyewo ewaka fuba nnyo okulaba ng'ebyonna ebikuteganya osooka n'obyeggyako n'obiteeka ebbali. Tobeera mu ssaawa ya kwegatta na mukwano gwo ate ng'olowooza bizinesi. Tobeera mu ssaawa ya kwegatta na mukyala wo ate ng'olowooza school fees w'abaana. Buli kintu kirina akadde kaakyo. Ye school fees bw'omulowoozaako najja? Tagenda kujja ne bw'omulowoozaako. Mpozzi ng'olowoozezaawo w'obolowoozezza n'ofuna idea esobola okubbolola. Naye ng'ate oluusi tekiba kyangu era tekibaawo. Ndowooza eddagala lye njija okusembyayo lye nninza okukulagirira lijja kubeera kwewala kwambala bu underpart. Abaami mwambala obuntu nga kakwata. Fuba okwambala underpart eza cotton. Oba tosobola gula underpart za cotton, gula gundi, gula pule. Yadde si wa cotton naye ye abeera mugazi. Mu butonde nga mmwe abaami, ffe omukyala ne bw'oyambala empale yo kubanga ffe obutonde bwaffe oyambala empale ne weebekkwata siteebeera nga tekumiima nnyo. Naye ate mmwe temwetaaga bbugumu wansi eyo. So ekifo ekyo buli we kifuna ebbugumu ng'okikapisa akantu, kirina engeri gye kiwulira nga tekyetaaya. Mu butonde bwammwe ekifo ekyo kantu kalina okubeera nga keetaaya. Omukira nagwo gwetaaga guzannyireyo eyo nga guli okke, guli fine, gudde eno gudde eri. So mwewala okwambala empale oba underparts ezibamiima, ezibakwata. Yambala underpart yo nga nnene bulungi ate w'oba osobola kozesa cotton. Kwegamba ng'ogyambadde naye nga tekkutte, naye ate mwagala nnyo obuntu obubakapika. Kwegamba n'oyambala akantu konna akantu n'okanyigiriza n'okamalako emirembe, maama singa obadde gwe nga gwe banyigiriza bw'otyo. So nakyo kyennyini ekyo kisobola okukaleetera okuggwamu amaanyi g'ekisajja eky'okukanyigiriza. So okwewala okukanyigiriza kirungi nnyo 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 nnyo. Fuba okulaba nga osobola okubeera fuba okubeera nga akantu ako oba omukira gwo gwetaaya bulungi. Mpozzi nga sinnabasiibula ne kano kankabagambe mwewale okulya omunnyo omuyitirivu. Omunnyo omuyitirivu naddala omunnyo omubisi mmwe abaagala okwongerereza mu mmere. Baafumbye emmere n'omaamiramu nga ggwe buli ssaawa olina okulya ku munnyo omubisi si mulungi. Kubanga mu butonde bw'obusajja oba bw'omusajja mulaba akantu ako oba mulaba omukiro ogwo bwe gutuuka ne gukaluba ne guba ng'omutayimbwa. Omukiro ogwo gwe mulaba teguliimu ggumba. Mu butonde oba mu lulimi olunassaayansi gukolebwa mu cartilage. Waliwo kye bayita cartilage mu mubiri gw'omuntu. So akantu ako oba omukiro ogwo gukolebwa mu kintu kye bayita cartilage. So bwe mugulaba okusituka bwe gutyo nti amaanyi g'okusituka n'amaanyi g'obukalubo bw'omukira gava ku musaayi. Nti entambula y'omusaayi gwo mu mubiri eyina okumatalinga nnyo oba ekola kinene nnyo ku butonde bwo wansi awo oba mu mukira gwo. Buli bwe bakukwatako n'okyamuka omusaayi gudduka oba gweyongera sipiidi kuba oba okyamuse. Buli bw'owulira ng'oyagala okwegatta n'omukyala okyamuka, bw'okyamuka omusaayi gudduka era gweyongera sipiidi mu mubiri gwo. Buli bw'owulira nga oloboozeza ku mwagalwa wo n'osituka gw'omanya nti musaayi. Omusaayi ogwo ogudduka gwe gudduka ne gutuuka wansi eyo mu omukira ne gusituka ne gwereega ne gusobola okufuna amaanyi. So omusaayi oba entambula y'omusaayi gwo oba flow y'omusaayi gwo ekola kinene nnyo 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 ku bugumu bwa mutaka oyo oba obugumu bw'omukira. So tuba tulina okwewala ebintu ebiyinza okukosa entambula y'omusaayi. Ogwo omunnyo omuyitirivu, ebintu ebiwoomerera nga we nabagambyeko, mubyewalire ddala tusobole okubeera nga tubeera ne mutaka nga
yeeyagala ate nga naawe nannyiniwe akweyagaza. Kwegamba nga naawe osanyusa mukyala wo, nga ne mukyala wo bw'akutunuulira ng'okomyewo agamba kyekyo omwami wange azze. Kale nja kukoma wano. Bambi mwebale mwenna abasubscribinga, abalaba mwebale kulaba, abampuliriza mwebale kumpuliriza, abampagira bemmanyi ne besimanyi mwebale kumpagira, temujjanga okwo. Mukama abampeere kye musinga okwagala ate abankuumire lubeerera. Nja kuba nkolayo vidiyo endala mpola mpola. Kye mmanyi nja kuleetanga ngabaneko nammwe, ate kye simanyi osobola okyenteera mu komenti n'oŋŋamba nti senga yadde otugambye bw'oti, naye nze ndowooza kiri bwe kiti, kubanga nabagamba ng'eŋŋombo yange bw'eri nti amagezi muliro gakuweebwa munno, bwe gukuggwaako ogukima ewa neighbour. Ate tuliwo okuyiga, ate okuyiga tekukoma. Nze nninza okuba neetenda okumanya nga bambi simanyi, ng'ate ggwe olina ky'omanyi ekinsinga. So osobola okuŋŋamba nti senga mu komenti awo wansi, kino kikolebwa bwe kiti ne bwe kiti, oba n'oŋŋamba nti senga tusobola okukola bwe tuti ne bwe tuti ne tuyitawo. So twesomese, twejjanjabe, buli omu akwate ku munne. Eddagala lingi nnyo oba ebintu bingi nnyo we tutandika okubyogerako tuyinza okutwala essaawa nnamba nga tunnyonnyola ekyo kyokka. So munzikirize nkome wano eno, tulisinkana olundi. Omukama abankuumire, mubeere mirembe paka bwe tuliddamu okulabagana.